nange ndi muzira omusajja amanyikiddwa nga Legendary Lwasa avuddeyo n'afulumya akatambi akalala ng'ayita mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi Omusege. Agamba omukyala ono obulamu bwe bwonna butambulira mu kubba era nga omukyala ono talina kyeyamufunamu ebbanga lyonna. Lwasa avuddeyo n'agamba nga omukyala ono bwatasanidde kubeera na muntu yenna olw'embeera n'empisa n'embeera embi gy'agenda mu maaso n'okuba nti ateekawo mu bifo eby'enjawulo. Amaze n'amuyita Omusege era ng'amulangidde ebigambo bingi. Jjukira olutalo lwa Lwasa ne Diana Nabatanzi kyagenda mu maaso. Recently Lwasa yakatwala omukyala we amanyikiddwa nga Angel ku holiday e South Africa, I think kye bayise private jet mpola mpola. Yagenda mu maaso n'okuba nti amuteeka ku nnyonyi noti South Africa but Zanzibar anamutwala era nayogera bingi nnyo. Recently nga omukyalo ono amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yakaba nti afuna ebimuli ne cakes okuva ewa minywanyi gye mpola mpola. Olutalo lukyagenda mu maaso. Omuvubuka ono avudde n'agamba nti talabangako omukyala mubbi nga Diana Nabatanzi, nti obulamu bwe bwonna atambulira mu kubba bantu, kubba basajja. Obulamu bwe butambulira awo mu bintu byakweyiya mpola mpola era ng'ebiseera ebisinga obolyawo Diana Nabatanzi agenda mu maaso n'okuba nti amukubira amasimu ng'amwetondera ng'agamba nti ayagala komawo. Lwasa agambye nti nange ndi musajja nno mmekete, ndi musajja muzira kubanga nasobola okuba nti nkwata omukyala gwe namanya nti mubbi musege musi atanokuta nensobola okuba nti musemberera n'okuba nti musembeza. Nali ndowooza nti omukyala ono obolyawo nsobola okuba nti ntuusa embeera ze, wabula nga omukyala ono embeera ze nabwe kityo zagenda mu maaso n'okuba nti zikyuka era nga wetwogerera omukyala ono ebintu bye embeera zagenda mu maaso n'okuba nti zimutabukako mpola mpola. Mugamba mutya abapoliisi ba Uganda mukamuli amanya ddoboozi bamutantambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior okwebera kuba nti otambula nange ebbanga lyonna nkusaamu ekitiibwa Munnayuganda ali mu Uganda ne bweru w'eggwanga. Olunaku lwaleero nzikiriza nsobola okuba nti ntambula mpola mpola tubeeko ne gye tutuuka olwo nno tusobole okuba nti tukutuusaako ebintu nga birina okuba nti tutambula. Nkugambye genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga gwe mupya eyakaca olwo nno tusobole okuba nti tugaziya famire mpola mpola. Wombuuliza bwenkuddiramu olwo nno nofuna ansa nga ebintu birina okuba nti bitambula mpola mpola. Ngayo twabagamba wano tetuleeta palapasi nabwe kityo ne lunaku lwaleero tusaze okuba nti tukomawo n'omugaga amanyikiddwa nga Lwasa ng'alina ebigambo bya yogerera mukyala we eyali mukyala we amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi ngono omukyala yakola oba omukyala ono akola ku BBS Style Finer okuva Monday paka Friday kwogatanisho ya Sunday emanyikiddwa nga Jolesa Ekitone. Lwasa avuddeyo n'agamba nti naye muboyita omuzira oyinza okumugeraganya ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Jeno Wamala Katumba nti ono muzira ddala kubanga yasobola okuvaayo n'akwata omukyala gwe yamanya nti mutujju muyekera asobola okumukuba amasasi nabwe kityo namusembeza era nga yasobola okuba nti aguma namira pini omukyala ono n'abeera naye. Agamba nti naye omukyala ono embeera gyeyali amuyisamu yali asobola n'okuba nti amuleetera obaoliyawo abatema okumulya kubanga omukyala ono yali desperate okuba nti afuna ssente n'okuba nti akola ebintu buli kimu ekyetagisa mpola mpola okuba nti amalawo obulamu obwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Emmanuel Lwasa. Wano webijjira ng'obolyawo waliwo recently bino webijjidde nga amawulire gagenda mu maaso n'okututegeeza nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yagenda mu maaso n'okuba nti afuna omusajja omulala omupya ng'omusajja ono mbukanyama musituzi wa byuma era ensonga z'amaka zikolera ddala bulungi. Bw'otuuka mu baby I want some more abifunira ddala. So n'olwekyo omukyala ono yagenda mu maaso n'okuba nti afuna omusajja omulala mpola mpola era nga ne Angel
maaso Rasa yagenda mu maaso n'okuba nti afuna omukyala omulala amanyikiddwa nga Angel. Wano olutalo lukyagenda mu maaso, bano ababiri buli kaseera baba beerangira bino na bino, naye ng'ate jjukira nti tebitukwatako nnyo, tujja kusigala nga tubituusaako obaolyawo tusooke tulabe olutalo luno gye lunaggweera naki kiggwa kitya mpolampola. Bampita Rich Boya, kankomewo nateera mpolampola.